ng'olusoma lugulawo omwaka lunatera okutandika wiiki ejja nga February 10 okusinza ku nnambika minisitule y'ebyenjigiriza. Amasomero mu kaseera kano gali mu kweddabulula okulaba engeri bwe gatandika omwaka nga galabikako. Mu mbeera eno essomero lya gavumenti erya bonna basoma erya Mugomba Primary School erisangibwa ku mwalo gw'Empatta ku kyalo Bugigi mu ggombolola y'Empatta mu disitulikiti y'e Mukono eryafundikira omwaka nga ekizibu ky'amazzi kibabubbye omutwe ng'abayizi bagajja lugendo wakati mu kiwonko era mu kibira lifunye ku buweerero. Bano baliko Munnayuganda Stephen Semala awangaalira mu Washington USA ng'ayita mu kitongole kya Kamukamu Learning Foundation abadde okiriddwa basimidde oluzzi n'abagulira ekyuma ekikuba amazzi okugajja wansi ne kigateeka mu ttanka yaliita omutwalo mulamba gano gagenda kuyambako okuzza embeera y'obuyonjo mu ssomero lino. Tubadde n'ekizibu ky'amazzi nga tulina oluzzi naye nga luli wala eri mu kikko. Omwana bw'ava ku ssomero wano saa 12 nadde waka naddala abaana abawala nga kyabulabe nnyo. Oluzzi luli mu kikko, oluzzi luli mu kibira. Abaana bagenda kuwona engendo ezo, abaana bagenda kusobola okufuna obudde obumala okusobola okusoma. Tutuuseeko mu kibira abayizi gye babadde bakima amazzi ng'oluzzi lwa mudumu naye nga we luli wazibibwa ate nga mu kiwonko wansi. Okusinza ku Rogers Nsamba addukanya emirimu gya Kamukamu mu Uganda, amazzi gano gamazeewo ensimbi obukadde 17 n'okusoba. Agambye nti Semala ng'ayita mu kitongole kya Kamukamu ekiddukanyiza emirimu mu disitulikiti y'ebizinga by'e Kalangala ne Mukono. Mu ssomero lino aliko bingi byakoze okuleka eky'amazzi omuli okuligulira kompyuta, projekita, emmeeza z'abasomesa, paadi ezikozesebwa abaana abawala nga bagenze mu nnaku zaabwe, ebitabo n'ebirala. N'abawa projekita kwe basobola okusomera ng'omulembe gwa digito bwe guli ennaku zino, ne baweerako n'olutimbe era projekita kwesobola okuba ebintu kwe basomera. Tekomye okwo ezzenge ebawa ebikozesebwa mu kusoma ng'ebitabo. Basooka ne batuzimbira ekizimbe ky'abasomesa ne bazimba holo yogyekako amabaati. Abaana abawala babafudde sanitary pads, batuwadde rims, batuwadde computers. Henry Kiyaga nga ye ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'essomero ategeeza nti lyatandikibwawo mu gy'ataano nga lyasomeramu n'eyaliko pulezidenti wa Tanzania Benjamin William Mkapa wadde ng'emyaka bwe gyagenda gyekulumulula ate ne litandika okusereba okutuuka jjo ly'abalamu abaakamukamu lwe baalikwatako okulituusa we liri mu kiseera kino. Essomero kkulu lyasomesako ne pulezidenti yali Tanzania bwe William Benjamin Mkapa. Be bamu ku basomera ku ssomero Benjamin Mkapa. Ebiseera waliwo eky'omwenda nga muzeeyi Katerega akyali headmaster ate nga musomesa naye kati okuva olwo abantu banyinya abayise nebyo ne Dr. Luwaga ye Dr. Munali Ntenjerwe bangi abayise mu ssomero lino. Omu ku basomesa William Byaliwo ategeeza nti n'ensoma y'abayizi eyongedde okutereera ng'omwaka ogwedde basobodde okufunayo omuyizi eyayitidde mu ddaala erisooka n'abawerako ne bayitira mu lyokubiri nga mu ggombolola yonna ery'Empatta liryanywedde amasomero ga gavumenti akendo. Empatta sub county amasomero agalimu aga gavumenti amasomero 9 Mugomba Primary twasobola okufuna first grade. Tusaba gavumenti okutuyambako ku basomesa. Kuba gavumenti egenda negamba nti abazadde temutwala ssente ebibiina by'omusanvu nga batuwadde abasomesa bana. Kati abasomesa abana tebasobola kumaliriza bibiina 7. Henry Nsubuga yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.